Omulundi ogutali gumu ekitongole ekiteekerateekera ekibuga Kampala KCCA kizze kirwana bwezizingirira okulaba nga kijja abaana ku nguudo. Kyokka oyinza okulowooza bwe kijjako be baddako kubanga baba tebannabulirayo ne be batwala abalala ne beeyiwako. Mu biseera eby'omuggalo twakulaga n'emboozi z'abazadde abatumanga abaana baabwe okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi ng'okutunda masiki olw'okutya nti bo ng'abazadde bandikwatibwa KCCA. Newankubadde amateeka agalambika endabirira n'enkuza y'abaana gabaddewo, gabaddemu ebituli nga bannakigwanyizi bye babadde bakozesa olwo ne badda ku ddembe ly'abaana ne bafutyanka. Kati olaba nze omukulu bwe ngamba nti ngende ku kkubo bankuba emiggo n'okuntwala ne bantwala. Kati fumiitirizaamu nga bantutte. Wano ekitongole KCCA we kisinzidde okubageera n'ekitongozza etteeka li Kampala Capital State Child Protection Ordinance nga lino lyakukangavvula oyo yenna anatyoboola eddembe ly'abaana, gamba ng'okubawa ebitamiiza, ebiragalalagala, okubakozesa mu bikolwa eby'ekikaba n'ebirala. Nti obwana obwo kagenda okweza emyaka 14, 12 nga kamaama kubanga bakimanyi nti akaana akalina akaana kanne waako ate kaleeta sente nnyingi. So ne tulowooza nti etteeka lino ligenda tuyambako kubanga liziddeyo ddala mu kinyusi ate ne lyoyongera okukwata ku bazadde. Mulimu abantu abakulu abalina omuze ogubakwata abaana ne babaleeta nga babakozesa nga bizinesi, babafuula capital, babakuba n'empi, bamanyi obakuba empi ne babatulugunya ne babagamba oba toleese ssente zitwagala olunaku lwa leero tetugenda kukola ki. Temuli kawaayiro n'akamu mu tteeka ffe lye twakola ekigamba nti abaana abali ku nguudo n'abantu bano abalina obulemu abeetaaga obuyambi nti baba bazizza musango okubeera ku street, nga naye omusango guli ku bazadde baabwe n'abantu bennyini ababaleeta ku street okubafunamu ensimbi. Erias Lukwago agamba nti wabaddewo abagufudde omugano ng'ogw'enswa okusindika abaana bano ku nguudo, okubakozesa okutembeeya ebintu eby'enjawulo, okubakozesa okusabiriza ku nguudo n'ebirala, obulanga bano bonna baakukaligibwa nga beeyambisa etteeka lino. Etteeka lino litunuulidde n'abo abasuza abaana bano kw'ossa ababakkiriza okubeera mu bifo ebisanyukirwamu ng'ebibanda bya sineema n'ebirala. N'osanga omwana wa myaka 7-8 ali mu bbaala aweereza mu myaka 10. N'osanga omwana ayali badde asoma ali mu kkuba mayinja gano kwering bali mu kkuba gana mayinja gakwaringa ago ge babeeramu. N'osanga omwana ali mu sinema nawa sinema n'amusolooza ssaawa 6 gwa misana lunaku lwa kusoma, naye owa sinema ataddeko vidiyo y'abantu bakulu akkiriza n'abaana ne babeera mu lwaki oyo w'ekibanda takwatibwa. Kyokka newankubadde batongozza etteeka lino wakyaliwo okusoomooza nti eggwanga terinazimba bifo bimala abaana bano gye balina kukuumibwa, okubudaabudibwa wamu n'okutendekebwa nga baggiddwa ku nguudo. We twogera gavumenti enazimba National Rehabilitation Center. Ekyokubiri kampiringisa nayo yagwa. So ekigenderwa kusooka kuziyiza then bwe tulabe kati ekyo ekinaasukka mu kuziyiza ate tujja okulaba ebifo ebirala naye nga kampiringisa waali gavumenti eri mu nteekateeka ogirongoosa tugigaziye tugiteekemu ebyetaagisa okuteekamu abo bokka be tunalowooza nti babuliddwako. Gavumenti era esabidde okulaba ng'essanya essira mu kukola ebiviirako abaana bano okweyiwa ku nguudo ssaako okwenyigira mu mirimu emirala egivaamu ensimbi. Nti obajje ku streets kobazzeeyo gye babajja, naye ekyo tujja kusigala musengavudde mu ngazzeemu kubeera bajja kutoloka baveeyo kubanga biri ebiba push factors oba ebibasindika okujja ku street tetubikutteeko. Nga terinatandika kuluma, etteeka lino ligenda kusooka kwongera kubunyisibwa wamu n'okulisomesa abantu. John Cliff Wamala, NTV ya Akawungeezi.